omuna kumpechisa lawabwendi omubi naza Yesu mfamufi. Abakola ne taata kama yebaziwe nnyo bannange tetuli wano lwasanyu tuliwo lwakungubagirani mukama waffe Mr. Engineer Daniel Okosa tusanyuse nnyo okuba nti muze bwe muti omusabira nga tugenda omuwerekera. Engineer Bosa nze ku lwange maze naye emyaka egiwerera ddala egisukka mu 2 n'okweyongerayo. Twatandikira mu Kiyembe ng'akantu katono nnyo bwe kati Fransa n'egenda ng'egaziwa ng'egenda egaziwa. Engineer ye muntu abadde akola ekintu ne musooka mulowooza nti naye oluvannyuma mugenda okukiraba ng'ate kituufu nnyo mu bike mwali mulowooza. Era ebintu ebisinga bye tumulabiddeko bingi era nekyatukozesezza byonna bingi. Abasinga tuyigidde ku mirimu ng'atukwatako n'akugamba kola bwoti kola bwoti. Bangi ffenna emirimu gye gyonna nga bw'agyagala tutuyigidde ku ye ng'era yatuyigiriza. Tusaaliddwa nnyo era tusaba Mukama atuwa amaanyi wesi n'okweyama kweneeyama ne ku lw'abannange bano tetugenda kuswaza Inginiya yonna gy'ali, tugenda sigala nga tutambuza kampuni eyo mu maaso. Abayibazi b'Oluganda, amange gange nze Frank Mubiro, njagala okwebaza ennyo mikwano gyaffe abayimiridde naffe mu kiseera kino eky'okuviirwako mukwano gwaffe. Mukama waffe abadde omusajja ow'enjawulo ennyo. Siina kintu kyonna emyaka gye mmaze ne Mwami Bosa, siina kye nnyinza kugamba nti Mwami Bosa ankoze ekintu ekikyamu n'akamu. Era nnumiddwa nnyo nnyo nnyo. Nina kye ndowooza mu bulamu bwange nti singa nali ne Mr. Bosa at least ne battamunzi nali njogera naye mu bbanga ttono nnyo tubadde tusaaga nnyo naye nga mugamba naye bano abakulumba ab'ekika nga bakugamba nti sigo wali olina okutuula mu ntebe lwaki tobita. Mukama yeebazibwe. N'aŋŋamba Frank olina by'otamanyi bingi nnyo ebikwata ku kika. Njagala nnyo okuweereza bazzukulu bange. Mukama yeebazibwe. Abadde musajja mukakamu era abadde musajja asobola okuyigiriza omuntu n'akwata era nga bw'oba tokutte kitegeeza nti omutwe guliko ekikyamu. Anjigiriza ebintu bingi nnyo. Bye bale bampadde omukisa nja kuweereza twanza sigenda muswaza n'omuntu n'okumu. Buli kyanjigiriza nja kugenda nakyo mu maaso. Mukama batuweere omukisa. Bebazi b'Oluganda, nze nkoze ne daddy wange since S4 vacation. Badde nkola ne daddy wange nanjigiriza ebintu bingi ngize bingi wadde of course ng'omwana era oteekamu kali naye Mukama ansaasidde nti badde sikola kyekimu kubanga abadde talina gwagamba nti omwana wange baki fena tubadde tukola kyekimu ali very strict nga gamba baana mukole ate nga naffe tumutte engeri gyali oluusi abeera taafu netukola ki netukkiriza netumanya nti bannange this is our boss tulina okukola kyayagala. Era Mukama mwebaza kubanga njigiriza ebintu by'emmotoka nzize ekintu okukuuma emmotoka kyemuyizeeko mostly
anjigiriza okumaintaining emmotoka, anjigiriza to service a car, to check the oil, buli kimu kimanyi, anjigiriza ne woba emmotoka nkadde. Actually kyasembeyo okungamba ku emmotoka maintenance. Yeah, I've mbadde transport manager Transa. Naye anjigiriza ekyemmotoka. Emmotoka bw'eba ekaddiye, ng'ogiyina olaba ekaddiye. Ekisinza okunsesa yaŋŋambye nti emmotoka oil bw'aba emmotoka bw'eba ekaddiye etera okutwala, engine bw'eba ekaddiye etera okutwala oil mungi. Kati naŋŋamba nti kola ki? Funa oil wakiri omukadde, ogende ku Shell ofune oil omukadde otopingewo until you get the money okola ki? Okuteeka okukyusa engine. Bingi byanjigiriza era neebaza nnyo kubanga alese anjigiriza ku kintu ekikwatagana n'emmotoka. Kamafe basaba Oluganda. Kamafe basaba Oluganda. Abatransa mubawe engalo ez'amaanyi. Tata Bosa abadde ne baganda be. Mukama yeebazibwe. Omukyalo oyo bambi ali mu pain kubanga Saturday eyo twali kukwanjula era ttiimu eno yonna we twali tutudde ku mmeeza najja n'amupongako naye nga thank God had his plan. Naye kyemmanyi kimuluma nnyo okubeera mu situation. Saturday yali mu ssanyu ng'asanyuse nga bazina ku kati tuli wano we tuti naye Mukama atuzizaamu amaanyi tumwebaza. Abatransa Mukulu Douglas Kabenge, Rotarian Douglas Kabenge atwanirize bw'ennaamala n'ayita omwogezi omulala. Tumwanirize n'engalo Rotarian Douglas Kabenge. Basebo ne banyabo nyimiridde wano ku lw'akakiiko akateesiteesi okukola omulimu gw'okubaaniriza so nga ate tuli maziga g'amaanyi. Kitalo nnyo. Ntuusa okusaba kwaffe ng'akakiiko era nga twetonda nti entegeka yaffe bw'eba yafunyemu ziŋŋoonyo mu tusonyiwe kubanga twategedde ng'akaseera kayise tetubeere St. Paul's Cathedral Namirembe ne tujja kubeera wano Namirembe Christian Church ewa Pastor Kaiwa message yazze late, so abo betaatuuseeko mu budde tuyimiridde wano okusaba mu tusaasire. Bitalo ddala. Mbaaniriza kubanga muyimiridde naffe okuva omukulu Lwomwa Daniel Kakedo Bosa bwe tuva mu maaso ku Sunday esembye. Twebaza nti mubadde naffe okuva olwo paka leero olw'omukaaga, ate nga tulina essuubi nti mu kwagala okwo era mugenda kubeera naffe enkya ku lw'Essande nga tumusiibula omusaalaba ye ey'oluvannyuma. Tusaanise nnyo okubalaba, mutuule entende era mutwegatteko nga munnaffe taata kojja jjajja tumusiibula mu kaseera akasembayo. Tweyanza nnyo, tweyanzeege.